Balaza ya Sabbiiti ejja ababaka ba Paalamenti ey'e12 lwe basuubira okulonda sipiika waabwe n'omumyuka we. And as by law established. So help me God. Kinajjukirwa ekibiina ki National Unity Platform kyavaayo Sabbiiti eno kyo ne kirangirira omubaka wa Jinja South East Paul Mwiru okubakwatira bbendera ku kifo ky'obwa sipiika wa Paalamenti. And Honorable Paul Mwiru, our candidate. Paul Mwiru ategeezezza nga Paalamenti bwe yafuuka ekisekererwa nga kati agamba ye ng'agiri mu mitambo ayagala kuzza kitiibwa kyayo mu bantu. Mukimanyi bulungi nti okuva mu 2022 sipiika yaliko bwe yafa wabaddewo obuzibu bw'amaanyi nnyo nga Paalamenti erina okweyagaliza n'okukola ebintu ebitazaayo kujjayo ekifaananyi ekya Paalamenti. Era n'olwekyo nvuddeyo okusalawo okwesimbawo okusobola okuzza ekifaananyi kya Paalamenti. Agamba mu kisanja kye Paalamenti waakugitambuliza ku mpagi nnya ng'ekikulembera kulwanyisa buli bwanguzi. Ebbaka yonna aneetaba mu buli ake mu Paalamenti y'e12 tetugenda kumukkiriza kukwatira bendera buli ake mu Paalamenti y'e12. Paalamenti y'e12 teriwiri likwata bendera ya buli ake. Buli mubaka aliyo manya kitwagala okukola ebyo ebitusuubibwamu abantu ku lw'obulungi bw'ensi yaffe. Okuzza enfuga y'amateeka mu lukiiko lw'eggwanga agamba y'ensonga endala gy'agenda okusimbako essira. Mukimanyi bulungi ndi munnamateeka era nze ngenda okukola ebya Paalamenti gyakola nga ekitongole ekya Paalamenti kitambuliza enkola ey'amateeka. Nga mu ngeri y'okuzzaawo enkola ey'amateeka mukimanyi bulungi nti Paalamenti yekola amateeka yeteekeddwa okuwa amateeka ekitiibwa n'ensibo kibadde kitambula. Ensonga y'obwenkanya mu lukiiko olukulu olw'eggwanga nayo tasobola kugyerabira. Mbadde osiba okwemulugunya okuva eri bannenda nti Paalamenti yatwalibwa akakundi k'abantu abatono be basobodde okumanya ebigenda mu maaso mu Paalamenti. Enkola yange tegenda kubeera bwetyo. Bwe naabeera memba mu Paalamenti njagala embeera y'ababaka babeere mu eyo engeri bw'ati awanjagidde ababaka ba Paalamenti okumwesiga kuba baakuganyulwa nnyo mu bukulembeze bwe. Nti bajeti ya Paalamenti tegenda kubeera nga bbaluwa ya mukwano nze kyekka mmanyi ebirimu nga bitambula. Naye kyamaani wa komita n'ensente z'alinayo ate okubuuza bw'ekyo butamukkiriza kuddamu kubona kyayogera mu Paalamenti ya Uganda. Era kuba sipiika amanyi omugaso gw'ababaka be oba oli ampagidde oba tampagidde nja kuba mmuwe omukisa agere mu Paalamenti. Nze kiddukiro kyammwe okulaba nga ndatwala mu nsi ensuubize. Wadde ng'ono ayolekedde olusozi Gambalagala okumatiza ababaka ba NRM okumulonda kuba basalawo kinene olw'obungi bwabwe. Babaka banne bagamba bwe bakuba mu ttooki kubeegwanyiza ekifo kino Mwiru yakira abalala. Nkakasa nti ababaka ba Paalamenti ffenna aba opposition tugenda londa Paul Mwiru. Era nkakasa nti tutandikira ku bululu obusoba mu 9 nga bwaffe. Singa n'ababaka b'NRM beekuba mu ttooki ne batafa ku kibiina kye byogedde ne bafa ku bwesimbu bwerufu linnya ttukuvu na butali bulyake na kugatta Paalamenti bagenda kulonda Honorable Paul Mwiru. Ekisinga okumisinga mu Paalamenti kwe kuba nti amateeka gayisibwa nga bannayuganda be gakwatako tebaweereddwa mukisa gumala kuba nti bateekamu ebirowoozo byabwe oba biweebwa ekitiibwa. Ono sipiika omupya gwe tuleese Mwiru po ekyagenda kukikola. Kyokka mu kiseera kino wakuvuganya ne ssenkaggale wa DP Nobert Mao eyalagedde obwagazi bw'ekifo kino nga kwotadde munna NRM Jacob Obothi eyasongebwamu olunwe ab'ekisinde ki PLU nga kino kikulemberwa Jeno Muhoozi Kainerugaba okukosa n'abalala abakyesowolayo. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.